Alikaze simanyiwe ebyo. Twawule tweyongere kimanyi nti teri ku mmere teri. Onako olw'Essande lwali lunaku lw'abakozi mu ggwanga lyonna. Naye okimanyi nti Katonda omwezi gwatuyamba buyambi. Katono gugwe ddulu. Bannaye singa omwezi gwagwa ku Ssande ennaku 3 zonna ennungi zandibadde zigwa ku lunaku olwo. Ebaloosi. Ku Mande yandibadde lebadde leero ne lunaku lw'abakozi. Ate era Idi nayo nga eyo ku Ssande. Ne Ssande yini public holiday. Yandibadde loosi. Kati ate era Katonda singa era nakyo yakitukoledde nga lebadde eriyo ku Mande. Idi nebeera ku Lwokubiri kati tuvuga ku Ssande, Monday, Tuesday. Eba tuba tugenze Mr. Break endala. Era gwero banyina kukola ku Mande. Okola ku Mande n'omula ku Tuesday. Najjo nanyeeze. Mala okwambala bulungi n'engama naye. Ko kirabe. Omanyi mcha musomba message. Kati kire kyo wabadde okola kyo musajja yatedde akabaluwa. Ebikolwa ekiro. Je bali. Tulaba TV twafunye obako obwenjawulo okuva eri president w'eggwanga. Of course Labor Day ali celebrated ekkololo olunaku lw'abakozi mu ggwanga lyonna. Mu mawanga gonna ne mu ggwanga nga Uganda era obubaka obwenjawulo bwaliko naye ekisingira ddala ebitongole ebyenjawulo ebikulira abakozi of course byaliyo ne byogera ku nsonga z'abakozi baabwe ensonga ezimu ezayogerwako naye lwate bifuuse luyimba bakigate mu national anthem minimum wage can't be in Uganda salirwa tumanyi nti mu Uganda eyasoma talina kukawansi wakadde kamu n'ekitundu. Yano obusente gavumenti eriawo etunula butunuzi. Kyokka wano amasomero gano gongeza ebisale. Omusajja amala owerera omwana essete empitirivu. Agenda akolera emitwalo 4 muli bantu si balungi. Kituufu ensonga tugikoleko. Ensonga eyabadde eyimbibwa nnyo naye era munnange. Era ayogeddwako naye era eyabadde alina ojjogerako era teyajogeddeko. Oba yali bize nga atugamba kulya muwogo. Ebintu bino bijjidde mwe muli okubeera nti ebintu byeyongedde era lwabadde nalo oluyimba bannange prices z'ebintu ziri waggulu nnyo era nga mu nsonga zino president we yagambidde okumanya naffe twewanika bw'obanga tolina eŋŋano eri waggulu eŋŋano yekola amandaazi emigaati na byonna lwaki weesiba ku migaati anne wadde omukulu tasobya lya ku kiwoggo wadde omukulu tasobya n'okulemberwa abantu abaava mu byalo nzolooza lwaki ndagamba saagala mboozi zino sinti n'abantu abayise mu mbeera twakikwatanga kikwate nti omuntu yayita mu nnaku ya inspiring omulala so abaana baffe oba abantu abali obulungi bo bazza musango ate abantu agaboozi ago bagaga kivula basumba b'amaanyi nnyo oli musumba bw'atandika okubuulira ffe twabonaabona nava mu kyalo nalinnya loole nze sirinnyangako ku loole ate siri bubi twagala naffe tuve omwana ajja agambe I went to school I went here mulabe bye tulimu Oshitegeera. Goga abantu balina okulya muwogo. Kati yadde abulako kimu muwogo oyo mulungi. Kati mufumbe tomusalamu. Kati woba omaze omufumba. Bwaba ku makyo so omusala kakaliba akagaze. Nedda nga tanatuukawo. Nakati tomusala. Mufumbe nga mulamba. Nakati womala mufuna. Musikemu akawuzaako. Anna ebibuuzo ebize naye mayi byatamanze. Tubikoye twagala tumanyira. Tugenda gana abantu abaava mu kyalo tufuga. Tuvugibeko abo mu kibuga. Abantu abakulya mu mbeera embi na muntu. Tubonye okutuuka waawo. Okulya omugaati kibi. Kati kwefe wawe mu kyalo wakaliga. Oyo kaleko. Lwakuba naye nga naye yakutandiseka nayinza okukubonya. Omuntu atuliyeko ku mboozi munenge akula bulungi nga ne kaakati akyali bulungi. Era abakula obulungi be bali obulungi. Lwakuba n'abakula obulungi. We batuuka eno waguba zikyusa. Gwe omwana yaddaga abana balina emboozi ekyuka. Mwabana n'abamenyaawo n'osanga omuntu gw'omanyi ng'emboozi yakyuka ddala n'ogamba omwana ono ddala alina olunaku ebbanga lye twakula naye gye saamanya ate nga eyakyuse era akyala abaana tobatuleeterako mu lutambula abakyuse emboozi tubamanya emboozi zammwe nga eyakyuse emukaalya n'omukaalya nga mutima gulya gumukuba gumulumiriza waki olimba tweyongereyo naye tukooye ebiboozi ekyo saakyagadde mu ngeri nga munnayuganda president n'agamba